Okay, Shami Manja ly'erinnya lyange. Ndi wano n'omuyimbi w'eggwanga Fiye. Tugenda kuba nga tunyumyanyumyamu nga bwe tuyisaayisaamu awo. Tuli ku bagiyita batya the longest online rally eya Muzeeyi. Era nga tuli wano ne interviewing abantu ababa bampeereddwa. Ogamba otya Fiye? Ndi bulungi, ogamba otya? Ndi bulungi. Oli otya? Ndi bulungi. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Sirina buzibu, Katonda ankuumye. Amiina. Kati owulira otya? Mpulira bulungi. I'm excited. Only that I never know how to show excitement, but I'm very grateful that bampadde no platform. Munange yankubidde, and I didn't know how actually big the magnitude of this thing was until I watched last night. Waliwo benalabyeko ababaddeko 24, and I'm very intrigued. So yeah. Okay. So gwe nga Fiye ng'omuyimbi, ki gavumenti ky'olaba kyekukoledde gwe nga Fiye ky'oyinza okugamba nti yes nsobola okuddamu okuwa Muzeeyi akalulu kange? Nze ngenda ku looking at mental health. Yes. Nze struggling ne mental health. Ate mental health eri broad. Weyogera mental health, abantu balowooza kunywa biragalalagala or something. Abantu ba struggling with insomnia tebeebaka. Abantu ba struggling ne addiction. Abantu ba struggling ne depression. Abantu ba struggling ne postpartum nga wakamala okuzaala. Ebyo byonna biri mental health. Waliwo aba struggling ne trauma. Naye nebaza Katonda ate nebaza ne gavumenti ya Museveni, our excellency, our president, nti yateekawo ebitongole ebize bituyamba ddala ffe abayimbi abatafuna budde buli personal. Nze nina normal personal struggles ng'ez'omuntu omulala, okitegedde, but the very fact that abantu tebakiraba, but there are mental health facilities that have come out to help, like a particular one called medically assisted therapy eri Butabika. Tosasula 100 yadde n'ekimu, naye bayamba abantu abanywa ebiragalalagala yadde n'ekikumi nti okisasula, ogendayo buli lunaku kunywa ddagala nakuvaayo. Otegedde. So for me I look at it in that way. Kuba nze postpartum depression yankuba nakamala okuzaala. And one thing led to another, one thing led to another. You understand? Yeah. So that's how I feel like he has helped in so many ways. Also from the time I was born, nze nakula ndaba, you know, NRM nga yeefuga. Wano wali emirembe gy'amaanyi. Lino eggwanga lirina emirembe. Wali obeddeko mu nsi endala yonna? Very much so. Since emu. Yes. By'owalabayo si by'olabye wano? Nedda nnyabo. Kiki ekiri wano ekyenjawulo ennyo ekyo kisobola okugambisa nti wano waliwo emirembe ng'ate ffe tugamba tewali mirembe? Mukwano, osobola okutuula wano n'oyogera ku Museveni nga bw'oyagala, ate enkya n'oyita ku kkubo n'odda n'ewuwo ne weebaka. Mu nsi ezimu zitagenda kwogera toyinza kikola. Toyinza kikola ng'oyogera otya ku president. Yes, so I feel like there is a liberty here and a freedom here that is a bit liberating, and it's different from where I've been. Okay. Yes. So bw'oyogera ku mental health gwe wakiyitamuko, abantu bagamba ebutabika, abantu beeyongera bweyongezi kulwala olw'embeera eriyo, like tebabafaako. Wali obeddeko ebutabika? Yes. Bye tuwulira bye bituufu nti abalwadde badduka, no one is caring, there is no good medicine, basula bubi, balya bubi, abamu babateeka mu rooms nga butono nnyo, babanga bali mu kkomera. Kati gwe bw'otugamba nti butabika is good, ddagala lya bwereere, mba sikutegeera. Kyengezezaako okugamba nti eyo faculty, eyo administration eya mental health yawa abantu liberty kati ng'abali mu ADU, alcohol and drug unit, bo tebasasula. Okitegedde? Anywa omwenge, akozesa biragalalagala, ebyo weebityo tosasula, ogenda bugenzi n'onywa eddagala. Other faculties, other sections ze nalaba, abantu bangi, they overwhelm the doctors. Okitegedde? Omuntu nga mungi. Kati nosanga nti sometimes waliwo hiccups here and there.
naye nga olabira ddala bagezezzaako okitegedde nti ate ekirala kye neebaza Katonda nze ntera okubeera ku YouTube nendaba documentaries nosanga nti the youth are able to access drugs, even pharmacies, that they get what? Addicted to. But right now, ogenda mu pharmacy nga wetaaga a strong painkiller like Tramadol. Ne bakugamba, no, you have to have a prescription from a doctor. Wano? Yes. Ne bagikumma? Bagikumma. Wano? Nze bali baginyimyeko. I was in immense pain. Yes, nengenda ku pharmacy ne bangamba, no, you go and get a prescription. Yes. Wano waliwo amadagala ge batumma? Ye nyabo. Nze bali balinyimyeko. Kati abaana abali ku drugs olabanga gavumenti efuddeyo nnyo okulaba nga erimitinga drugs. Kuba ndaba ate ennamba eringa eyeyongera obweyongezi. Abeeyongera ku drugs naddala omwenge. Ndaba beeyongera bweyongezi. Kati omwenge tugenda gutangira tukyanga eyo industry namba. Tutya. Kuba kati omwana bw'abanga asobola okuwuuta eccupa nga 8 mu ssaawa emu nga wa myaka 19-20 nga waliwo abalina emyaka 3 nga tasaawuuta mu ssaawa emu eccupa 8. Gw'omuzadde oweewako kiba kitegeeza olowooza simiri ki ekibaleetera okuba nga munywa drugs. Sometimes also n'abantu abali ewaka abaana tubawa emirembe nabo balaba bye tukola. Gw'oli waka omwana ali mu kisenge oleese bakwano bo muli mu ntebe munywa ka whisky. Agenda kabba. Guno omwenge gwafuuka nga decoration mu nyumba z'abantu. Oyingira ennyumba y'omuntu n'olaba cabinet yonna ng'enjudde ki emyenge gya buli njawulo. You understand? So that baby is going to grow up ng'alaba ebyo ebintu. And they are going to go ahead and do what? And use. Akula alaba tata wanywa sigala. That's exactly what they are going to do. So fengaffe n'abazadde tulina tukakatako ne tutabeera nga tublaminga government buli kintu. Waliwo ebintu bye tublaming. Omusango gwaffe. Omusango gwaffe on a bigger scale. On a bigger scale naffe eri abaana baffe tulina okubeera b'obuvunaanyizibwa. Yes. Okay. So mu mbeera y'emu government goyinza advisinga kinga tetunagenda wali ku section yammwe y'abayimbi. Government, how can you advise the government okulaba weteekawo rehabs endala nga tetulina butabikayuka like bwe waliyo walaba ng'ebamala? In that regard era nandiyagadde nkubirize government nti baveeyo bakole rehabilitation centers eziri much more than what is on ground. Ate n'ekirala abantu kye batamanyi abayimbi bangi teboogera. Nze oyinza okundaba bw'oti nogendera ku by'obadde olaba ku social media or what you hear say, but you actually don't know what I'm going through. So abantu tebamanyi abayimbi kye bayitamu. Kati ebimu ebituleetera abayimbi obutayagala genda mu rehab. Tutuuka mu rehab bakusuza mu butanda bwe bumu n'abantu aba bulijjo. Bakukuba emigo gye gimu n'egy'abantu aba bulijjo. Sigambe nti batukuba migo, I mean in that other way. Like, mwenna babayisa mu ngeri y'emu kyokka ng'eno obadde muntu wa njawulo. I would wish that they do something that is so private that it covers. Let me tell you, abajaasi bano aba military bali butabika banywa ddagala. Bava ku zi painkillers. Bali traumatized banywa zi opioids. Banywa zi oxycontins and all the fentanyls, all those drugs that you know of. Twice isinkane yo n'omusanga n'ogamba what? You understand? Kati yaba yatandika ayina bulumi. Bo bagamba nti ebintu bye bakola mu training bibaba trauma. Ate olusi sometimes they get into those accidents that cause them really body pains and somebody uses one painkiller and they get hooked to it. Nosanga ng'oli ali addicted. Nekimuzibuwaliro kivaako. So ng'ate n'okugenda mu rehab tutya kubanga tugwa mu kayoola. Nosanga nga ofunye na budde kuwumula na kuwona because you are, it is you. Obeera otya omulwadde ne bakuteekako attention n'obeera overwhelmed n'obudde bwo obw'okuwona n'otabufuna. So in that regard nandiyagadde nti bateekawo rehabilitation centers ezisobola ne we batatwawula naye ne bagiteekawo nga at least omuyimbi asobola okutula in a private ward
nga asobola okulabirirwa, asobola okufuna therapy ye nga amaaso tegamuliiko. Yes. Okay. So bwe tudda ku section ya abayimbi, copyright, abayimbi abakyala, are you contented ne government bye bakolera? Do you see any progress? I will tell you this. I am not contented in the representatives. Oh. Why? Because I haven't seen any work done. Oyagala bakole ki? Kye balina okukola. Kyeki? We need a copyright law that protects our... Gye baliko? Nze sinagiraba. Anti mbu it is a process. But that process has been going for years and years. Naye mugyetaaga? Yes. Kati Chameleone yandibadde adda ku stage ne yeegwa mu bulago ne one young artist, essaawa zino yandibadde tatulanga ssente zimuyingiriza buyingiriza, ng'oluyimba lwe yakuba Mama Mia nga musajja tatalina nakutambula, oba Ready and Weasel yandibadde akyetala mu mabaala oba ng'akyalinya stage. Tulina kubeera nga tu earninga only stage performance. Kitegeeza mba sikoze stage performance mpoomi. You understand? And yet we go through life real struggles like any other person. We give birth. Nze saafunako obudde bugenda mu simanya antenatal leave. Tewagifuna? Wayina concert z'okutte? Ye nnyabo nga n'amabeere we gatiiriika. You understand? Yes. So we don't get that because we are fighting for each and every day. Each and every day you have to be better. And then when it overwhelms you, weekwata ku kintu ekimu. Kati nga nze yeekwata ku substance one time, ago. Nineekwata and I'm like, you know what? I don't know how to live this life, living for it each day. Yes. Oba ne ba promoters ne bakubira ne bakuzaala and they're giving you very little amount of money. Ane kati gwe fiye waliwo yali akyakuwa sente ntono. Katonda wange. Kakati kankubuulire. Nze natandika okuyinga mu 2014 okitegedde. Essimu eŋŋanda ey'omulimu ngezze enoonya fiye ku lulwe nga tebamukase muyimbi yajja mu 2018. Kitegeeza from 2014 to 2018 nali nkola ki? Keeping up appearances with no money. Kyokka oyambala. Olina okwambala, olina okuwunya obulungi, olina okufuna emmotoka. Ate nze omuvubuka gwe nagwako teyali record label. He is a street hustler. Nga mubonaabona. Kubonaabona. So government teyandibadde mbi naye ba representatives they are not doing the right thing. So ne bakugamba okulonda okyuse ba representative okyusa? Very much so. Owanika omukono? Bulungi nnyo maama. Toli member wa federation? Ekyo simanyi gye nawandiika, siwandiikangako. Toli mu federation? Ogwawa? Ndi muyimbi wa ggwanga. Olina okuba nga olina woogwa nnyabufiiye? Bibiina byonna nabirimu. Ate kati federation baŋŋambye omwaka guno egenda bayambako okutegeka events. Nti kati fiiye bagambye the best of fiiye. Nga federation osobola okugendayo ne weewola ssente. Lwaki tebatandikira ku bitono nga bino nti tusafaringa? N'ogenda ku federation n'obagamba you people, I have hit rock bottom. You understand? Neetaaga munkwatireko nzire engulu. Lwaki tebatandika na kutuweerera mu studios? Ezo studios zetuyingira mu producer omusasula ekitaka wansi wa miliyoni 3. Otegedde mukwano? Wamala okukola oluyimba awo producer aba taluproducinze bulungi n'olutwala mu mastering n'akusaba endala 3. Ezo ze 6 owa video yetaka wansi wa miliyoni 15. Otegedde? Kati nzize nvudde mu rehab. Sirina kiddako. Lwaki mwe temunyamba ne project ezisooka nga temunankolera concert? Basooke bakolera ennyimba. Tebankolera nnyimba, nze nja kukola kyange. But your support gye bagamba, start from the root. Tandikira from the root. Anti event fiiye okwata ssente yawamu. Gwani agambye nti tukwata ssente zaawamu. Anti bwe basolooza ku mulyango byonna ebiba bivudde mu event kati gwe ng'okwata nti bannange federation yampola $1 billion. Nzigyemu $1.5 billion.
ekitundu magoba kanze biliyoni yaki ya federation n'omulala oba Ndowooza. kabako ajje naye ajjeyo. Ndowooza kyekyo tuli mu kwogera ku kintu kyekyumba in a different way. Nze tutandikire ku buntu obutono ate banagenda ku kinene mulyoke mumpe biliyoni ya concert kubanga bwe mmala emyezi 6 nga walina we bansibidde ndi mu kwekolako otegedde bwe nfuluma ate ngwe mu concert nina okuwa abayimbi abawagizi bange andi ennyimba bagenda bagamba nammwe mulekerawo okukozesa ebibatwala eri ebibatwala wa ebijja okutwala mu rihabu wakati abayimbi bangi guno omwaka ogenza okuggwako oguweddeko ng'abayimbi abagenze mu rihabu bayitirivu lwakuba nti abo ba representative wammwe balina okwebuuzira lwaki mweyongedde okugenda mu rihabu. Exactly, Rachi, what's the problem behind? Kati gavumenti anti byolina oba si buzibu bwa gavumenti era Obwo sisuubira nti buzibu bwa gavumenti obwo nsuubira representatives oyo atuula mu maaso ga president nga arepresentinga abayimbi olina okuba eddoboozi lyaffe eriri transparent ng'otuukira ddala ku ntobo y'ekiruma omuyimbi ekimutwala mu biragalalagala n'alyoka agwa mu rehab n'okyadressinga otegedde si kujja kutugamba nammwe mulekeraawo bibatwala eri otegedde kati nga kyeŋŋambye tetulina kuba ku stage performances twagalayo copyright law ebeere ng'etuyamba. So awo wennyini we njagala okukubuuliza protecting the gains olaba nga gavumenti ya NRM erinawo gains ze protectinga oba ekigambo kiri awo olabawo gains zonna ziba protectinga gwe ng'omuyimbi. I mean the very fact that for me I've been getting therapy in that fraternity of mental health, it's a gain for me kubanga bingi byentegedde ebize binsindiikiriza okukozesa ebintu bye mbadde nkozesa nga mmanyi nti biva wala because I have met clinical psychologists and I have met psychiatrists who are professional enough to identify my problem and deliver it to me and even teach me how to work on it. For me, that's a gain. And that is how the government has helped one way or another. Wabadde tosasula Nsasula. kati awe beekuyambye etya? Percentage eriko evaako. Bw'obanga nti obadde osasula miliyoni 9 ojja kujja osasule miliyoni 3. Yes. Obadde tokaliibizibwa kufuna ba specialists abo abalina okukolako abalina okukubuulira obuzibu bwo abalina okukansolinga? No. Buli gobadde oyagala obadde omufunira mu time? Not of course on time, but it's not accurate, my dear. It's not 100%. Your willpower gets you there. Especially when you seek help and you're vulnerable enough to even look in the camera and say, I am hurting, I'm going through this, whatever it is, I need to get myself up. Yes. Okay. So abayimbi abasinga babadde bacomplaininga nti gavumenti tebawadde mukisa guyimba, waliwo be baawa waliwo be bataawa. So gwe okyogerako kyekyo? Sirina kyenkyogerako. Oli okay? Okuba nga gwe tewabadde ku listi? Waliwo lisiti ey'abayimbye. Ababadde bayimba mu kampeni wadde tobalaba? Nze bwe batampita nga mmanya. But when they called me for this, I took it. Lwaki? Because it's an opportunity for my voice to be out there better than singing. Yes. Because bino ebintu byenjogera wano sinza mala gabyogera ku stage. Ku stage guba mu bbali na kuvaako. Yes. So kati bwe bakuyita n'abagamba jangu oyogere obuulireko abantu gains muzeeyi z'agamba oba ofunye opportunity? Very much so. So endongo eri etya nga tuvuddeko ku protecting the gains katono nnyo? Endongo nnungi. Kuva bwe wakomawo kati? Like how are people welcoming you? Kiri kitya? People love me. I know. I don't even know how to. Bo baakwagala Abannayuganda bonna w'okomerawo bakuwelcoming. Yes. Bw'obula nga beebuuza ffe yalagawa. Buli bw'okomawo yakomyewo. Yeah. I can't even buy that. I can't even give it a price. Abantu banjagadde, my fans, I can go somewhere. Buli andaba ne wembanga like I was on a border going to have a haircut and
my border guy already ngandabira mu kano ka side mirror nga ngamba gwe toli muyimbi w'eggwanga. He was so excited. So I feel like people have loved me. People are always waiting to hear what's Fiye bringing. Nange kyendiko really. Oli mu Batirikira music kati. Wano nzize nva mu studio, yeah. We are coming with a concert. But you're coming with a concert? Yes. Wasazeho bawe concert? Yes. Are you ready? I am making myself ready. You have no idea. Kino kizzaamu Omunnayuganda 2026. Ogenda kuba abawagizi oh my God. obanunudde. Balinde bulinsi. So now health wise how are you? Ndaba omubiri. Omubiri gwange gukomyewo. Yes. Mu speed. Yes. Naye omubiri gweka omubiri gukomawo speed. Nina omubiri oguli responsive very fast. Wemba nina ebizibu byange gushrinkinga, wemba ntereddemu nengejja. Yeah, but right now I'm doing therapy as much as I can, and we're working on things. It's not easy to overcome, but we're working. Yes. So kati gwe ng'omuntu akiiseemu, you're still in the healing process. Kiki ekikuleetedde okubanga kati ozzeewo, osobola okujja mu bantu n'oyimba, you don't care kikyo. Like I loved that day Kats bwe yatugamba nti yakugamba jjamu legging n'ogamba no. Siriko fashion show naze kuyimbira bantu. Nali sisobola. Yangamba nkajjemu. Nimuga no. That Gloria will do. Kati gwe beto kyabyagala. Nida. Wabivaamu kati. Sambalangako bwentyo. Personally tekimpa comfort. Then nekiranga ntandika music business mamange yakinsaba. Bambi. Yakinsaba. Mulokole. Yes. Nangamba ti weyambulanga. Akyaliwo. Bambi we bali kukuuma like bagiyita batya? Decency. Promise ya maama. Yeah, mama. Keeping the promise. Bw'owakkiriza nti siri kikola okikuumidde ddala. Naye zenganze tekindiimu. Naawe tekyakukuliramu. Omanye ekintu ky'otakuliddeemu kizibu okukula. Ne bw'oba okikola era muli owulirayo akagamba nti lwaki wano otuuseewo. Sisobola nakukikola. Siyinza nakulinnya ku stage. I feel uncomfortable. Nga maama. Awo oli muzadde, oli maama, oli mukyala. Like, are you contented with the way the government is treating women? Like our government? Yes. Abakyala olaba ng'ebawa obwenkanya bwayo, because waneena abasinga okulonda muzeeyi bagamba bakyala. Gwe on your side tekiyeeri etya ku government wano n'abakyala? Government eno nno erwanidde abakyala. Ate mwattu ne yeerabira abasajja. Abasajja babeerabidde. Ovaayo n'ogenda ku poliisi n'ogamba omusajja yankubye. Ne waba teyakkubye. Maama nnyabo ne baakuterawo ddali ne bamuteera mu kadduukuli gwe ne bakufaako. In one way or another, I feel like sometimes it's not appropriate kubanga ndabyeko abasajja abayita mu abuse. Nga they are abused by women. Yes. Ne bamukuba? Very much so. Ne bamukyunya psychologically? Very much so. Ate nga ffe tulaba abasajja be basinga obikola ebyo. Buli saa tuba twagala balopa ku poliisi. An African man is tamed and nurtured and raised to be a man, whether they are being battered at home. So no sanga that they swallow pain. Nga tasobola vayo kubanga kya buswavu eri culture yaffe ey'Abafirika. Naye nga in fact men are going through a lot. But on the other hand, women have a voice everywhere. Yes. Worldwide. Yes. Nze nazaala bulungi. Nga sinaba kugendako mu rehab. Nakwatanga abaana ba Fiesco. Ba Fiesco be bafaani bange bayita ba Fiesco. Nga twambala t-shirts za Fiesco. Ne tugenda ng'emulago ne tucleaninga ne tusweepinga. Ne tujjayo ebisasiro ne tucleaninga everywhere. Yes. So ne tuyambako abakyala abali mu ddwaliro, those who are hurting, who need to be catered for, looked after. So I feel like there is somehow equality there. So buli kibiina ekijja kiyamba abakyala.
girl child everywhere. So olabira ddala nga boy child kibulamuko katini kibulamu nga maama kati oyogedde nga maama nti maama wabawala maama wabalenzi toyagadde kubeera one sided nti ogambe abawala bakole bati abawala babakole bwe bati so fiye omwana ali eyo obuwala akulaba essaawa zino eyali eyeegomba fiye because abawagizi boggwe kye nakwagalako sibanki wabawa tebakuta bo bakwagadde abantu era bw'ovaayo n'ogaba Bannayuganda mwanvaamu oba olimba bakwagadde ennaku zino tulina obuzibu bwa drugs naye nga drug esinga otambula kati ku market ya ice njagala ompeereyo advice omwana kuba kati esinga ate na universities and secondary schools that's the bad thing ompeereko omwana advice ali kuno alaba live eno etambula eya rally nti as we are entering 2026 ayinza kwewala atya era biki ebiyinza okumuleetera okubeera ng'agisemberera omwana eyo oba omuvubuka yenna ali eyo ng'ovudde n'okukozesa ice waliwo drugs ze bayita heroin, there is crack and cocaine, there is fentanyl, there is oxycontin, zonna kati ebimu birina mu pharmacy. First of all njagala okukubiriza abavubuka beewale kye bayita influence ebigaali nti gwe munno n'akuwaako ku kenge n'olozaako n'akuwaako ku muti gw'otamanyi birimu n'olozaako. Don't do that. Don't try at all. Togezaako. Because you don't know what's going to come out of it. It happened to me. I didn't know what I got myself into. Chali chigali. And the next thing, it cost me half my life. You understand? Echirala, people, places, and things. Ebifo byebimu, abantu bebamu, ebintu byebimu. Tojja kuwona. Bw'oba onywa oba obadde olina ne bakwano bo nga banywa ice n'obaddamu oba n'odda mu ghetto byebibaddemu oba ne weesembereza n'ekifo ojja kukola ki? Eno addiction eri too severe nti sweetheart oyinza okuba nga tonkubira naye bw'onkubira nga wabinywako nga nze nange twabinywanga babiri cravings zikukuba otya ate kiri that bad twanywanga ice babiri si kyekyo nenkukubirako gwe n'obivaako yes n'ogenda bibyo naye nga gwokyanywa nze nkyabinywa kati bwonkubirako craving eyambuka kitegeeza mba siina nakukubira. People, places and things. Avoid. When you look up front, genda totunula mabega. So ebigaali, people, places and things. The other thing olaba nga kikuyitirideko seek treatment. Nga muba n'entondo fiiye. Buli muntu anywa drugs aba n'entondo badde okimanyi. Buli ssaawa aba agamba ekizibu gwe tomanyi kyempitamu. Ngagamba mwena you're just blaming me temumanyi kyempitamu. I wanted to ask someone kati nga gwe you're already in a healing process. Lwaki buli ssaawa mulowooza ffe aba abagamba fiiye stop. Oba buli ssaawa olaba nga nze akuvuddemu nza akubleminga njagala kukuba njagala kutwa bwe tugenda tugende mu ddwaliro mututadde mu prison mwena munneeganye. Why do you feel that way? First of all, we become selfish along the way. Oh yes. You start thinking about yourself alone, which is very selfish. You even don't see it that you're hurting your people. Those that love you are basituka buli kaseera nga gwogwa beba kuyola yola bagamba talented D. Yes. Abiki tumufaako. Yes. Bogamba mundeke mwena muneerabidde. Yes. So that's a victim card. Aba alina okugiwona alina okuddamu n'abeera selfless. Put yourself in their shoes.
singa abadde nze gwe nga gwanwani nze zankulwanirira nze nandiwulidde ntya. So we should stop being selfish and be selfless. Yeah. Okay, so kyangu nnyo okubeera nga abantu abakuliraanye basobola okukuleetera ebizibu ebigenda mu rehab kusinziira bwe beeyisa. Yes, bwodda mu environment yemu gy'obaddemu eri toxic. Kati gwe wazeewala? Yes. Toyagala nazisemberera? No, sir. You don't even call those people? No. I even for a meantime I don't have a phone. Wow, you're serious? Yes. Yes. Mbeera ne Katamba wampita for work, I come up for work. Wemba siri ku work nga mbeera waka. Sirina simu, siraba documentaries biraga, simanya sigala, simanya biraga mwenge, siyingira bbaala ne bw'obulaba birabi. Ebeera ng'empologoma, nze therapist wange yaŋŋambye bange empologoma eyeebase munda mulimu ggwe. Kati olaba ka documentary oli ayitawo bwali n'akakaka sigala bwati ne kikulinya bwe kikulinya tomanya najjo osetukidde nawe otalafidde nawe ogenzi. Ebizibu obimanyi otuuse kufuna fix. Naye kati abayimbi kiki ddala ekibaleetera bizibu ki ebyo ebireetera abayimbi kuba bonna abali talented mostly beekanze nga bagenze mu rehab. Bafani they blame but me as a person ali mu industry I can't say so blaming muntu yenna anyede drugs because it is a lot bayita mu bintu bingi but njagala kumanya ekyo ekisikiriza ennyo abayimbi like ekizibu ekyo ekireeta n'agamba n'ekyaye. Let me start this. We have millions and millions of followers and we have zero friends. Goddamn. We have millions and millions of followers but we have zero friends. Abawuba akatambaala ng'oyimiridde ku stage be bangi naye akukubira essimu n'agamba fiye wasuza otya tabaawo bw'ataba nnyoko teba mulala oba kitaawo. Muva ku stage n'oddayo nga teri yadda kubira kasimu. Tolina na muntu wa munda gw'osobola kwogera naye. Kebe famire nga baatuuka bakulaba nga money machine. Teri akubuuzaako how are you doing? Buli akubira alina ekizibu. Tugendeko kale ku coffee. Bwe n'onkubira n'oŋŋamba ffe tugendeko ku coffee. I just want to know how you're doing. How is it with you? Tetubalina. Wabula we tulinnya stage okuwuba akatambaala. N'olaba ensi bw'ekwagala. N'entebe zambuka. Naye bw'ovaawo. You are the loneliest human ever. So you look for something to hold on to as solace. That's so bad. Kati tulina kikolera ki ekyo okutaasa abayimbi baffe ne talenti zaffe ng'eggwanga? Kati abaana abato abavaayo tulina okuba sensitizinga ne bamanya nti you have become a public figure. Like there is nothing to it. And you have to keep up appearances, you have to be this way. Then nofuna omuntu wo nga ggwe gw'osobola okukonfidinga iri nga nsobola okubira n'enkugamba bannange sweetheart kyatabuse newoba gwe tonkubidde kitabuse empulya ngenda tabuka. Toyina kuba na ntondo bw'ofunayo oyo omu akutegeera. Anti nayo nze omwesibako nga tammuka. I wish buli omu afunayo oyo omuntu oyo omu abeera amutegeera nga tasobola n'okukugaana nti kino tokikola. Abaayo weebale nnyo ako k'oyogedde. Ekirala tuba ne ba yes. Baba batya abayimbi abasinga balina abantu babatya. Yes. Bafaani baabwe ate be babeera nabo. Yes. Nga tasobola mugamba nti fiye. Ng'oli amulaba nga Katonda mugamba yes. Enyweko ku bino nti mukama wange nywa. Yes. Olumu ne wajja namugamba mbadde njagala kufiina kati tali bulungi awummuddemu kumpa alimba omuyimbi ava kwekubya. Yes. Ate nga bw'ogwira mu bathroom wali nga ekkebwe yagwa bakuleka ne batandika rest in peace ne beekweka n'okwekweka. It's so sad. Then the other thing which is above all everything is spirituality. Only God can give you the sanity. Only.
So government ebawe copyright kuba Yes. singa munaba ne copyright sente mugenda kuba nazo ate kati muba mulina businesses endala woba olina byokola ebirala kati bisaba copyright yes muzeeyi agenda mu kalulu essaawa zino musabe mwesibe ku kigambo kya copyright yes kamera yiino tununamu omusabe copyright. His Excellency Mr. President Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa. I am called Mutoni Winnie Fiye. I'm a Ugandan artist. Tusaba copyright law eyisibwe mu butongole bwayo ate ekole tweyanziza. Wafunye ku sente zammwe zaafuluma Ezaaki nawulira president yabawaayo ku sente kanzije ngende nzinoonye mukanzije ngende nzinoonye. So njagala kubeerekereza producer wabi kambeerekereze bannange munzikirize mbasiibule nti bye bye. Yes, kansubire buli omu alina bakayita batya akakonge akakonge wakafunye ogende nga 15 olonde omukulembezeewo oyo gona boosazeewo. So musiibe bulungi musule bulungi mweraba.